Doreen, maneno kuogelea. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Oli oti? Ojabbi manyi olimba. Kwese okolekoze kusibulukuka. Gundi, bina baby omuleseo. Bina zesimaina janza Anoonya Hajji. Oleto laida. Sokole enono jimalawo. Ono jimalawo. Hajjataniyo. Katwebo olya Pilao. Omanyire yachiyita kugundi wano oboji kuba finga ogera gikuba finga okitegedde okitegedde oyagala kulya nga tonabye engalo gwe Musiramu Gosose ku lusaniya lw'Abasiramu. Anoonya Hajji. Kati kogwe kosoke ku lusaniya. Oyagala kulya abasajja? Ojja bbali alisoke. Oyagala kulya nabo? Kati obadde oyagala kukola ki? Naye nga bakuteereddeko magumba olimbwa? Oyagala abasajja? Ebyo mujja bikolera ewammwe mu kyalo. Naye baaba baabo bazze tunulako eno tunnyonnyole todduka buddusa ate oli bulungi olwebagazze tolutolerako mu kkubo lujja kutuuka kati nkulaba awo wulira ekyalaani Aiza wulira ekyalaani batayipinga waliwe wali abaweewo Ya oli mutu
Laba omukono, laba omukono. Oh. Wano muzu tunulako eno tunnyonnyole. Todduka buddusa ate. Oli bulungi? Olwebagazze. Twala mu ofisi ya Imam. Tolutolerako mu kkubo. Lujja kutuuka? Lujja kutuuka bulungi. Kati nkulaba awo. Wulira ekyalaani. Aiza, wulira ekyalaani. Batayipinga. Laba omukono, laba omukono. Oh. Wano muzu badde ebuze ebbanga ddene. Ani akiyo? Gyewasula eri nansana. Ani akisula? Sikwanyisulayo. Tewanagisulayo. Wadda wana. Agenda okulanga kajjiwa nnyo.